Inside Out. Bigirwa. Ndi bubo. TWEETS za general zirekawa enkolagana ya Uganda n'amawanga agatwetoolodde. Tandikirawo. Kakati nga tonaba kutuuka ku ekyo olina kumanya motive eya tweet ezo. Okitegedde? Motives ki? Ayagala kuachievinga ki mu such a communication? Testamani. Kakati je no Muhoozi nze natuula ne mubala. Abantu abasinga tebanaba kumubala. Ebyobufuzi abirimu. Kuba toyinza mubalira wabweru. Yamenya amateeka n'abiyingira ku kifuba. Abyogera kyere, abipracticinga. Wadde nga amateeka tegamukola ki? Tegamukkiriza. Naye alina akabadi kaagala okujja nako. Ako impartinga fear. Ayagala kujja na fear. Nti ono ye jeno abimala. Era agenda okumwenganga yenna amanye nti abikola ki? Abimala. Kikakodyo kayagala okuzannya kakukanga. Bakange bonna bakutye. Leaders are feared, they are not loved. Ali ku fiore ya Machiveri. Jagalo tuzimbamu. Kakati ife abalina galubindi ezirengerere wala. Tuziteekako ne tumulaba nga bukyali. Ne tugamba nayagala tukwata bujega. Atukange ffenna tudduke tuve nga bonagamba nti edda mu kyalo twaberangayo nga tugenda okwata enswa naga omulogo wuuyo kumba akugoba ku kiswa ye ng'ayoola. Okitegedde? Kakati kekakodyo ka GANO Muhoozi kakukanga abawagizi be Uganda, abawagizi be benyini babenga bamutya, naffe abali mu distance tubenga tumutya, na buli muntu yenna alowooze nti ono omwana tagenda kusoboka. Nti olaba akwata kwabo. Ye motive yokka gy'ayagala okola ki? Okwachivinga mu ekyo. Nguba ye motive kirekawo njagala onziramu bulungi. Kirekawa enkolagana. Kati nsoose kuwa motive yakyo. Kyayagala okwachivinga mu kati ne jjajja akimanyi. Kati jjajja ye kyakola kwekola damage control. Damage control. Amugamba wano nti zanya bwoti nze wano nja kukola ki? Nja kutereeza kuba jjajja yakyali mu control. Sikuriputi ya jjajja tekiriko wadde okubuuza. Era nze biri binabeerangamu nga ndowooza nti Muhoozi alina byavuga talina kyavuga kiki. N'omwana okugamba nti asobola okulumba e Nairobi n'akookya within days. Ate ani yakola damage control? Ani yavaayo okwetonda? Jjajja. Kati ani abafiiridde? Anti kyenkugamba jjajja akugamba gwe zanya bwotyo owereza obubaka eri buli muntu yenna ategere nti oli wakabi. Lwaki ozanya script ng'omanyi nti egenda kukomenkeza ku ate akafiiriddemu atya? Okwetonda kiraga nti munnange nedda ssebo okwetonda kitegeeza nti oli musiru. Okwetonda kitegeeza nti golo z'obadde oyagala okuteeba zinywedde naye kakati bano tebakitegedde kobalage nti okoze eki obawadde respect. It's just a sign of respect. Naye nga blueprint ya jjajja era abatanaba kukibuuka nze mbabuulidde. Amugamba imparting fear buli mu stakeholder yenna. Nze njakola panel beating, njakola damage control. Era wali ku Kenya jjajja yawandiika for the first time. Basebo ne bannyabo bana East African bannange mutusonyiwe ku nsonga eyo. Nange kenyini yampise mu ngalo saagitegedde. Naye enkolagana gye tulina ey'amaanyi teyinza kuggwawo lwa bigambo ebyo. Nze wamwe kenyini GANO Museveni tutahabulwa. Lwaki ku Kenya twetonda kati wano tetugenda agendayo kumba bazungu nga? Ate meeting yabaddewo yesterday. Actually ebaddewo leero ey'ambassador wa America.
kubanga yalinzeemu nti abadde ne independence abadde ne ba head of state biki yabimaze yes olwayo lwennyini lwabadde n'ambasada wa America ne boogera ku eyo ensonga n'akola damage control ate General Museveni oyinza omusuuza America yemuwa amaanyi ate Russia wavaayo kaki America eteeka wano kumpi $1 billion mu kulwanyisa HIV mukola research mu education sector ate America bw'ojjawo wano sente zaayo tusigalawo abalwadde b'HIV bakongoka bukongozi ne baggweri okitegedde mwe badiplomati oba ba analyst muyinza obbanga mwakitegedde nti kale yakikoze naye teyabadde oba si buli omuntu yakitegedde anti kifona ki ekyalesa America ne bannayuganda ffenna twali ku mande tulindiridde twagala kulaba musajja asiba ngumu oba akozesa Emirates oba fly what yagenda teyagenda olaba ng'ofiiridde mu firimu yo America ekyobutetonda tekitegeeza nti oli tateebye ggoolo ze teyeetonda ate yasigadde muko yagamba bwe gona tekitegeeza nti Muhoozi tateebye ggoolo ye ggoolo ye aba agiteebye wadde nga nono teyeetonze lwa nsonga one asoose kuteekawo controversy debate eriwo yes debate eriwo era ne wano mbadde n'akatuula kyonsookesezaako kati eyo ggoolo aba agiteebye ey'okubanga ayogerwako mu public ggoolo ey'okubiri bali era kwe kumanya nti ono taabeere mwangu era nakyo kimuleeta ku mmeeza okwogera twogere naye nga tebinatabuka kimuleeta ku mmeeza so politics wa wano wakuzanyira ku bantu ku bwongo kati bamuwozi babeeramu ebyo yakuzanyira ku bantu ki saagala ogambe nti byakola ku General Museveni gwe mmanyi ebbanga lyabeeredde mu power engeri gyakwatamu ebintu saagala olowooze nti Muhoozi byakola jjajja tabimanyi kati bakajjajja kennyini twatambuliza kubanga Muhoozi it is an extension of General Museveni, it's a continuation kati continuation mu era eno si era yaba Museveni mu era eno naye tewaliwo ngeri ndala yonna gisobola okukandolinga in a diplomatic way than putting it online for everyone to see. Ate kati firimu kati ate gwe wali kidibetinze otya nga kisigadde munda eno script bazanyazanye omanyi kale oyinza okiyita script naye omanyi nga kisobola okuleeta third world war. America ate teyinza kutandikira lutalo ku kasonga katono nnyo bwe katyo. America nsi eri serious nnyo yensi esinga okubeera serious mu nsi yonna. Number 1 super power abasigadde bonna bagobera kati akasonga katono nnyo kayinza n'okuba Secretary of State tekanatuuka ku meeza ye okitegedde kayinza n'okuba tekanatuuka ku meeza ye kubanga America efugira ku bintu bina efugira ku diplomacy ndi head of state Secretary of State wa America bw'asituka ali akyala mu Uganda abanga president wa America yakyadde enyonyi ezimuleta zimigi zimuleta sebo naziwerekera Secretary of State si president si deputy president Secretary of State nga bonoga minister of foreign affairs owawan kakati ensonga gendo mutuukako nga y'amaanyi nnyo naye kati yeyo nsonga muki eyo tukitwale nti General Kulunira yaluwangudde General ye yabadde ayagala debate etambula era twogerera tulimwogerako yes kyekyo kyokka ekyokubiri n'okulaga abantu nti bwanajja taabeere mwangu byo byokka byeyagadde okwakivingamu naye zino eziri controversial size sisoose si esembyeyo olwola tezisuula awazibu kituufu zisobola okukola ki kyova olaba batuuka ku nsi etalina bugumiikiriza na discipline tebabitweetingayo ebyo ey'e Rwanda kwayo telina bugumiikiriza ne political discipline temuyina ne diplomacy temuyina
Obatuuka ku eyo bagenda mpola kuba bamanyi Kagame si ategeera ennyo ekiri awo. Badde mmanyi be bamu. Ayanukuza omuliro. Badde mmanyi script y'emu eyo. Andi kakati kyenjagala okugamba. Goloza lwaki beewoomyawoomya nga batuuse ku Kagame. Anko. Is the third person Muhoozi gwagamba nti gwawa respect. Okitegedde? Mbwe abasigadde bonna baviya kuuku. Okay, tukitwale nti tuli safe nnyo ne muzayini waba awummudde General wo abimala. Tewaliwo eryefujjo era alikola nga taata we akyaliwo. Ate taata we wavaawo eryefujjo oyinza oddikola otya. Nti kati guva ovalola ate awo osobola n'okukola. Ate kakati lwakuba nti Muhoozi omukisa gw'alina guli gumu nti ffe abali ku ludda oluvuganya tuli banafu nnyo. Kyekimuyamba kyokka. Naye tulwakubanga tuli ku high level nga tubaliza kweri ya waggulu abadde tabukwata kweyo approach wallahi abadde takwata kintu nze nkubuulira naye omukisa gw'alina nti fate tuli bawotofu nnyo okiwulidde awo wennyini ku opposition ate ffe ababitegeera tetulina ssente ate abalina ssente tebalina kye bamanyi awo wennyini ku opposition ya Uganda mmwe abali mu opposition Richard Rumu yatebolinze Bago. No, ekisookera ddala nze njagala abatulaba ku mukutu guno abaali banvumyeko muneetondere bwakyogamba olw'ensonga nti ultimately tuyinza okumaliriza nga nze mutuufu kubanga nze mbadde mbawanga analysis wano ne mbalaga awali ekituli tuzibewo awali ekituli tuzibewo kakati ffe twakeera ku makya nga ERP ne tuwandiikira ebibiina by'obufuzi dokimenti yaffe erimu strategy ereeta enkyukakyuka baagaana okutwanukula up to now n'abalabye bonna baasituse bagenze okudefending official leader of opposition mu parliament ekyo baakiwadde obudde akabonero akalaga nti they are for the opposition politics, not for the main politics ya government. That's the difference. Bakayandira kino ekiwangulikika bali sure nti oba president tetufuna nga opposition. N'olwensonga eyo kyetulinawo ekitonotono ekya leader of opposition tusooke tunyweze ekyo. Kyokka nga bwe bagenze tiimu ya muntu tiimu ya power bali kibiina kitya kimu office yabaleetera ebizibu n'okweyawulamu ya leader of opposition yeeyo kati ate gye bagenze okudifendinga kwega n'olabira ddala nga Museveni yafuna Uganda n'amala ey'abajega abazibu endaba abalinayo abakulembeze bajega abagoberezi bajega ekitegeeza you are siding with Rumu. Nze sinakugamba nti Rumu mutuufu sinakugamba nti oba mukyamu nze point yange eri bweti office ye yegatta ku ki ku ludda oluvuganya propose entuufu yali badde nti tugijjewo ye propose entuufu kubanga ekoze gwakola ki kutumenyaamenyamu entegeera bulungi nnyo. Speaker wa parliament wa NRM, deputy speaker wa NRM, ba chief whip ba NRM, kati tuba tusigaza office of the opposition, leader of the opposition okushakinga mu kushakinga ki anti ekyo kitutwala ku kirala. Are we in democracy oba we are under dictatorship? Gwe kyo kyoleeta kitutwala ku kiri tewaliwo office esikiriza maaso g'abalwanyi ng'eyo obuta defining struggle bulungi. So kakati bw'oba defining kati struggle tuli mu bwana kyemalira oba tuli mu democracy ow'ekimemete. Ndabanga tulina judiciary ekola parliament yiye ekola ne cabinet. So tuli mu democracy mundabe kati office eyo etuleetedde ebizibu byotalabanga ekyo njagala okubuulira etulemesezza okudefininga olutalo
because eyina ekirungo kyereeta nti omuntu afunye ababaka abasukuluma ku baabanne Yes. ayina resources zaafuna ez'enjawulo Yes. kati ne mutandika okulwanira ezo akoze nnyo era afuna okiwulidde ne mutandika okulwanira ezo nti ekigumbagumba General Museveni kyasuddaawo abopposition nabo bali eriyeeko tukirwanira nnyo n'okusinga ate okwenganga ye kennyini naffe tuli ekyennyanja ekijjuvu mpa ensonga 3 lwaki ogamba ofiisi eyo yandivuddewo. ensonga esooka ofiisi eyawulayawulamu oludda oluvuganya oba omunyama etabula ekuleetinga embeera wakati w'abali mu paalamenti ng'eyawukana n'abali n'abali ku kitebe ky'ekibiina ne kiviiramu ekibiina okola ki okusasika bwe kyalimu FDC era bwe kibadde ne mu nuupu ebadde n'ofiisi eyo emyaka 2 n'ekitundu muvuddemu faction eyampuuga okitegedde ofiisi eyo so teyina mugaso in my opinion. Ekyokubiri etulemesa okudefininga olutalo tuli mu democracy tuli mu bwana kyemalira tulonde every after 5 years so tuli mu democracy. Yes. Kakati ekigambo General Museveni na kyemalira biki batta abantu ekyo tekiriyo kyogezaako okugamba okiwulidde. If we are fighting a dictator tetuyinza kubeera ate nga tulina ofiisi ze twekyangiramu tekisoboka busobozi. If we are fighting a dictator kitegeeza nti eyo ofiisi etuguumaaza netulowoozesa nti kubanga yo General Museveni emuweesa credit. Credit tegenda ku ludda luvuganya. Credit ya office eyo egenda wa General Yoweri Kaguta Museveni. Okitegedde kubanga ye mu debate yajja kugamba nti my government is opposed officially and we have provided for the office of leader of opposition and it is well facilitated. And n'okukiza nti tulina leader of opposition which means akalulya kawangula. And is at the level of a cabinet minister if not a prime minister. Kakati Museveni yaba kuwangudde. Nga tonampa nsonga ya kusatu. Leader of opposition what are the yamba batulaba leader of opposition kikyalina okola ndayo. Anti leader of opposition abeerawo mu bya democracy. Nza we ndi mukwawukalira nawe. Ate ffe bali ku street ffe tuli fightinga na kyemalira. Okitegedde? Kati leader of opposition akola nga waliwo democracy. One, okucheckinga excessive powers of the president. Is a ruling what? Ruling party ne ruling government. Yes. Two, okuleeta alternative proposals ku nsonga eziba zikoze eki zigenda mu maaso. Ku nsonga government zereese. Then public security nebirala function bya parliament. Naye obuzibu obuliwo nti bisiiga ekifaananyi kyobwa demokrasiya w'ekimemmete mu Uganda ekitali kituufu. Nze mbadde ndowooza lumu mutuufu kulw'ensonga nyinza obba nga nze ndina political party efune abantu abangi naye ng'oli kyali wange naye nkulonda naye nga tolina na busobozi bw'eheadinga that office n'olwokuba Bigirwa kyali wange twazirunda n'enkuwa ekifo but nga yo incompetent. Anti kakati ebyo byonna nze njagala otegere bulungi ensonga yange. Ebyalumu byaleese bikola under democratic dispensation. Wansi wa demokrasiya ow'ekimemmete n'abagenzi okumuwakanya nabo bajustifyinga tuli mu demokrasi kyebaliho. Kakati ate nze nkugamba nti is it true that we are under democracy? Kubanga ebyo byonna ebigenda mu maaso okugenda okukyopozinga kwa peeringa before the committee ebyo byonna General Museveni bimuwa credit nti we have the system era system ekola.
okitegedde buli nsonga yonna ekwatibwako ku mutendera gwayo era nze ndi mu kuteekateeka nagambye erigo tiimu yange ewandiike erigo tiimu ya ERP ewandiike views zaffe ku nsonga eyo ffe tulowooza nti ofiisi yalivuddewo ku nsonga ya Joel Senyonyi ng'agamba nti lwaki bakirese ku rigimu which means they are targeting him. Bakireeta dda nga Winnie Kiza bamusiseeyo nga bawaniseeyo Betty Awol sijui yakyani omukyala w'eggulu basikayo omukyala omusambi w'amaanyi ne baleeta omulala tabisobolera ddala kati ababaka balumu b'ebiseera ebyo era ne bayingira ki ne baagala okukola etteeka ne ligaana alikomyawo iyo mu mbeera y'emu eyaliwo luli era yeeriwo nakati okitegedde kakati tunaabeeranga mu ebyo buli dakiika tulwanira bigumbagumba Gen. Museveni bye yateekawo kubanga nze official leader of opposition tebeerangakaawo even a single day neekola ku nteekateeka ez'enjawulo ezireeta enkyukakyuka mu Uganda. Never. Official leader of opposition ekolagana n'ababaka bokka baliyo. Gwe atali mubaka tokola makulu. Ati oba osobola bagamba. Oba tolina kyobagamba toli mubaka. Official leader of opposition ekola ku bintu birala nnyo bya gavumenti. Era bannayuganda njagala okubategeeza mumu n'atuyamba ne tujjawo ofiisi eyo manya nti Museveni tulinayo tumutuusizza enjala etulume bulungi ffenna kati ntegedde waaki abantu banupu tebakyakwagalira ddala manyi ofiisi eyo kyeyamba opposition manyi bo kye bagifunyemu anti kigwe kiŋŋambe nga munnamawulire omutendeke nze njogedde ng'omulwanyi ali mu trenches kati gwe nga munnamawulire mpa ebibyo nze zogedde nga mulimi ndeka waligambye bugambi nti ofiisi egaggawaza abantu sekinnoomu ne bazimba za apartment ne benjoyinga efuta lya gavumenti mu Land Cruiser eyo no Land Cruiser speaker gye yali atambuliramu Right Honorable Rebecca alitwala Kadaga eyo gyolaba bali abapya bwe bajja ne bagizira ne bagikasuka mu leader of opposition yali ekyali mpya nga y'amaanyi naye nga mumanyi ebintu byawana ebyekifirika nga baga Kadaga sijui yali mulogo yalekamu ebintu olanya yagano gituulamu anite yagano gituulamu ne baleeta endala so muruka y'amaanyi ya gavumenti waligambye bugambi nti ofiisi eyo etuyambyeko okutuzimbira abantu sekinoomu their financial capacity nesiruda luvuganya kukula tekiriyo kubanga nze njagala otalinga down argument yange kugambye FDC yagwa cause office eyo nupu erimu bibiri cause office eyo kati gurete ebirungi obafunayo wa nupu omulete ku kamera wano kabe Senyonyi kenyini kabe waiswa mu myuka abogerere ekintu ekyo bajiba otalinga down ensonga zentadde ku mmeeza bwe baziyiwamu amazzi ne bampangula nja bimenyawo sikuzaako mukono naye nga tumaliriza njagala ompeeyo programu activities eziri mu kibiina kyaffe ekikyo ffe ekyaffe tukyayongera okuperereza abalwanyi bannaffe naye nange ndi wano tubeera naawe kumpi buli wiiki tonanjagaza kuyingira kibiina kyo ate kati sinakwagaza ntya sinakwagaza nti bannayuganda just balina tebaagala kuparticipatinga mu revolution nti your reach is nowhere to be seen ate nga ndi wano kyosaani omanyi kiri bwe kiti ERPC ya mu Buganda ate gwe mwobeera ERP emirimu tugikolera mu Busoga okitegedde era mu Busoga tulonze obukiiko mu Busoga tugenda kugulawo z'ofiisi ez'enjawulo ku mitendera gya district mu Busoga tuli mu kunyweza twagala abantu abagenda okwesimbawo egyo emirimu tugikoze eno bwezijja eno sebo okundaba wano mba nze mu diaspora kidda ku kiri kye bali bakugamba from the start
that waliwo akuvujjirira mu gavumenti ng'ayagala omugole egutundutundu gwa Busoga kuno ko gamba mugenda kugula office wabajja ali sinamulaba nze ndi munamawulire tanatuuka ku mmeeza yange kubanga ndi bubi nnyo kati sente zigenda ndi mu kustrugglinga eggoloza bukyankigulawo tekifunanga bakiwagira obadde okimanyi nti tulina chapter namba mu America wagigulawo nga nane okigulawo nga kibiina kya bufuzi oba kyalite kisinde naye wejogerera wano tulina branch mu America tulina bamemba abakiwagira mu America akasente kaveere tulina bamemba bakiwagira e UK akasente kaveere nabo batuweereza ne tutambuza emirimu naye bwongwira kwoyo gwe bagamba nti anteekemu amaanyi nsaleko Busoga omuleetanga ne twogera singa oba omuguddeko ofuna omukisa ogwo n'alabika omuleeta ne twogera wiringi okola naye kubanga ffe twagamba mu objective zaffe nti tugenda kukola alliances n'abasambi ab'enjawulo against the ruling government against alliances ne balwanyi bannaffe abaagala enkyukakyuka abaagala enkyukakyuka naye ate ow'enkyukakyuka wagamba nti kati nze nja kuvujjirira onkubira ono alinga opposition abasinga amaanyi kakati ate ekyo kijirako kireeterawo enkyukakyuka anti kyenkubuuzizza luli nti abagamba nti waliwo akuvujjirira mu gavumenti olwanyisa ennupu abo banyumya bunyumya mboozi ate n'ogamba tebamanyi byabufuzi ffe n'ennupu tusobola okwogera nayo lwakuba bo beeteekamu oluntuntu awo olwakabuvubuka ogiwulidde naye ffe kyova olaba twabawandiikira ate ku Mande tugenda bawa reminder tugenda bawandiikira reminder letter ku nsonga yaffe tetwagala bantu kubeera eyo nga beefuula mbu bali mu struggle nga tebagiriimu mbadde manyi wandibadde owandiikira kuba ogambye kino ekintu si kyalwi eno eringa diaspora yo wandibadde oconcentratinga ku nuupu ey'Obusoga lwaki owandiikira bano ab'e Kampala oba ogambye ekintu kya regional ffe tujja ne region yaffe mu debate ya Uganda eyawamu okitegedde sigamba nti oba pulezidenti baffe tugenda buteeka Busoga nedda ssebo tujja ne Busoga tugaye ne Eastern okutwaliza awamu mu debate ya Uganda eyawamu Bigirwa kino kisinde ogambye kisinde ogenda kwesimbawo mu kalulu akaddako nga omubaka wa parliament ogenda kujja independent ogenda kugira ku nuupu banga NRM ebintu bikyakyuka sofa ndi wa ERP ate kisinde kisinde ekiminizo oba wa independent naye ebintu bikyakyuka oyinza okugira mu NRM ate nkugambye alliance zetukola zikuba NRM ye principal opponent nongamba ebintu bikyakyuka okibudde nyinza ofuuka ekibiina oyinza okufuuka ekibiina adde manyi oyinza okugira mu NRM ebyo NRM sibimanyi kale tweyanziza webale kujja kale sebo This is Inside Out.